Nga tuvuddeyo speed ya waggulu nnyo tudduka speed ya waggulu nnyo okulaba kusaka amawulire agenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda. Entalo z'abayimbi zikyagenda mu maaso, ya Peter Sematimba bikyagenda mu maaso. Nammwe abalaba Euro 2021 nammwe twagala obbabongako mu ngeri enjalo. Naye nga oli otya, osiibye otya, wasuze otya, kisinziira ku budde olabidde vidiyo eno. Njagala okubuuzaako ak'ensuso n'okugamba muno kyokola kyamaanyi nnyo okulaba muno ate weekumirako mu kutu gwaffe guno ogwasalawo okuba nga tukuleetera ate amawulire agakwata ku baserebu bamwe wanne wali naye nga tweyongeddeyo munnange Lawrence Shakira oba Shakira akyali mu ggwanga lya Uganda, ekyo kimanyi bulungi nnyo. Naye olowooza manyi bagamba tebabba mu kifuluka, olowooza Daddy Andrew tebamubbira ddala? Wali ongamba wano simanyi oyagala kulaba Dax Katero ng'addingana ne Momo 19 ndowooza katwa bitegedde oli yamugambye twaleera eki akataala kusaagala kumanya. Then ne tugamba twali tuli awo ne tugamba Daddy Andrew anaddingana ne Nina Rose birayika byaganye. Kati munnange ka video ako nga bw'okalaba mwana muwala kalagira dda nti mwana muwala Shakira yabbidde ddala mwana mulenzi amanyiddwa nga Daddy Andrew, era nga ono munnange oliemu tetigenda kubanga kimutwaza banga ddene nnyo. Ennaku zino kirigambibwa mbuno Daddy Andrew yasenguse n'abeera kati ng'abeera ne mwana muwala amanyiddwa nga Shakira, era nga ono kya misana kyaggulo kyakumakya kyalwaggulu babeera bonna era nga bakirya bonna. Mujjukire muno Shakira ono yagenda oyingira mu bulamu bwa Daddy Andrew ng'olwedde Daddy Andrew amaze okuba nga akyala mu maka ga maama oba basenga ba mwana muwala amanyiddwa nga Nina Rose, era nga bano nga bali bamaze n'okuba nga bakola akayimba oba ennyimba ez'enjawulo, era nga bano munnange wenjogerera babadde bamaze dde okuba nga bakola nga bashowinga off love yaabwe, era nga munnange wadde newankubadde muno okukyala kuno kwali bakuyita kutya, kwali kwa nkukutu tekwali kwa lukale nti bonna bajjayo, wabula omukyalo ono Shakira we yajja mu ggwanga lya Uganda n'akola akayimba akamanyiddwa nga bali bakayita akayimba ako weyazinira ebintu binafaanana Winnie Waja, akayimba enjako limva mu mutwe nkerabidde. But Shakira ono munnange wenjogerera yamaze dde okuba nga asalako amaka ga mwana mulenzi Daddy Andrew ne Nina Rose, era kati benyinza okutuusaako kiraga nti no Daddy Andrew bamaze dde okuba nga muteeka mu ccupa bwe bati omusajja agwana mu ccupa, era kati takyasobola kuddayo waani wa Shakira wa Nina Rose. Naye nga si yekayeka asoose Daddy Andrew okuba nga bamubba, bantu bannyo bazze babeera mu mukwano ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Daddy Andrew naye ne biyitaawo. Eyasooka twawulyako akawala bali bakayita kani Nahiya Ali bwekito Nahiya Ali Nahiya something akola akavene kaka Daddy Andrew simaya akasaba ebintu ne kabimumba kati simaya naganyo oluyimba ekyo ne kigenda awo. Tetwakomaoko Lydia Jasmine naye ne bivaayo awo nga biri mu nkubo kwegamba Daddy Andrew nadiringira nnyo mu bayimbi, si muntu siwa abayimbi, si muntu w'abasocialite wabula muntu w'abayimbi gwe kasojja ng'olina eddoboozi eddungi ng'oyagala okukolera akayimba ate ng'olinamuko kasente awo obeera omaze okukola ki omufuna. So kankulage ka video kano okaddiŋŋane okategeere bulungi nnyo okalabe okaggwennyalwe, then ate tugenda tukomewo tugende mu maaso namawulire amala manyi nnyo because nkyalina amawulire manyi nnyo agakwatagana ku baserebu bammwe, naye nga kyo ebya Nina Rose ne Daddy Andrew birayika byakomye, era kati ng'ali mu maka afumba bamuyita Shakira. Cardino,